ekyandokola kakati nange ndi mwana wo nkwebaza nkuddiza ekitiibwa Katonda nalina ganibwa nga ndiri mu nsi abantu nga banvako naye kati nsembezebwa Ekisaakyo nga kingi nnyo ekyansembeza ekyandokola kakati nange ndi mwana wo nkwebaza nakuddiza ekitiibwa Katonda mawanga gano gye tuze okusosola gakungi nnyo naye gw'obadde mama obadde taata nkwebaza Katonda nkuddiza ekitiibwa Ekisaakyo nga kirungi nnyo ekyansembeza ekyandokola kakati nange ndi mwana wo nkwebaza nkuddiza ekitiibwa Katonda bwe ntunuulira gye banzaala walinga nga tewasanyusa embeera ze nakuliramu nga zikwasa ennaku eyo naye we nakusembeza obulamu ne butabukya Ekisaakyo nga kingi nnyo ekyansembeza ekyandokola kakati nange ndi mwana wo nkwebaza nkuddiza ekitiibwa Katonda. Nibaza Mukama Katonda ku lw'akayimba ako ka Bulamu Vicky Nabukeera. Nibaza Mukama oyo ku lw'ekisaakye ekyandokola singa tekyali kisaakye sandibadde wano naye ku lw'ekisaakye ndi wano yandokola gye naviira twali basamize waffe nga waliwo amasabo nga tumanyi eri amasabo bikoola nnyo era nga tugamaneno Katonda gy'ali naye Katonda ye ng'alinze akaseera akatuufu kagenda okubeera ng'atulokola. Bwe twali tulinaanye kumpi n'ekkanisa enjiri baagibuuliranga ne boogera n'ekiseera tekyali kisaakye nnyini ekyaliwo awo Katonda yayinikiza kiti time wagenda okubeera ng'alokolera Vicky. Bantu baabuliranga enjiri abalokole bajjanga n'ewaffe tubuulira enjiri naye ng'amaaso gaffe gaali mazibe naye twebaza Mukama nti amaaso yagaggula. Okusomero gye twali ng'abaana nze gye nali kusomero gye nali nsomera wabeerangayo abalokole nagendayo mu kkanisa y'abalokole nagendangayo naye nga sibitegeera nga nze simanyi nti omuntu era waalokoka ava mu ddiini ye ng'olina kukyusa ddiini era nga muntu alokoka mu mutima naye tubitegeera oba okitegeera nga n'olumu ku ssomero tusiiba ffe taata waffe yali yafa alusaazi nga mama waffe y'okusiiba ebyo tabyagala nnyo kubanga ekya taata waffe zaali alusaazi natayagala bintu byakulya naye okusiiba okwo ku ssomero nga tusiiba tebira ne tusiiba Katonda yali atumanyi akaseera ako twali tunaakulokoka naye nze nalokokako nga ndi ku ssomero naye ngenda okutegeera nti ndokukudde ddala nali eno ku mawanga ate tewali muntu yambulira njiri nange simanyi nalokoka nti nenjuke nalina obuzibu mwezi gwali gwa 8 yali 2018 we nalina obuzibu awo we nalokokera naye simanyi oba kyekyaliwo kubanga tewali yambulira njiri we nali ntera okubanga fayira wa pasita Bugembe nali nsabira naye nebaza Mukama kubanga yandokola yamala okundokola ate ne muganda wange azirako naye naalokoka ne brother wange naye mulokole so twebaza Mukama Katonda agenza atukolamu omulimu mu mwezi era ogw'omunaana ogw'omwaka oguwedde ogwa 2022 twasaba buli omu gyali brother wange gyali eri nange gyendi emu ne sister wange gyali
ne tusaba Mukama Katonda nga tumwegayirira. Nasooka saba nga nkyali omaanyi ga Mukama Katonda tuyamba amasabo gaveeyo ewaffe nga tusaba kuba kirukuse nga tumaze olaba ekitangaala. Naye nga bazadde baffe bakyaliyo, taata waffe akyaliyo, stepfather waffe ne mami waffe nga akyaliyo ne baganda baffe. Naye nze nagamba Mukama siritwala mwami waffe nga waliwo amasabo. Essettlement gye nakula maaso ga Mukama. Nga Mukama nze sijja kutwala mwami wange waka nga waliwo amasabo. Ensaa negisaba Mukama. Naye Mukama amasabo yagajjawo wadde omwami sinnamutuwala, naye era nti Katonda yasooka kiri tuzaako kirala si weewaawo. So Katonda n'awulira Sara n'akikola wakati mu kuyimirira buli omu gye yasinziira n'agajjawo. Engeri gye yagajjawo Katonda takola ffe nga tulowooza. Asobola okukola gwenza okuba asabye oli eno, naye Katonda ye n'akola asobola otuuka wonna. Yakikola mu ngeri olunaku yagenda okuvaawo baganda baffe basooka tugamba banaye bakola essimu, banaye musabe ffe nga tumanyi akaseera ako kali katwaliramu obulamu bwange, waliwo ebyagwawo nga bitwaliramu obulamu bwange. Ate abamu wali tewali muntu amanyi mazima baali tebagamanyi nnyo ddiipa, nze eri asinga omanya amazima ago kaseera ako. Naye wayisawo emyaka nga bikomyewo bitwaliramu obulamu bwange. Naye Katonda ow'ekisa yategera nti ekiseera kiribaawo mu kugajjawo teyanteekawo yayankwesa eno. Mpaki kalina kaseera kakudde nga nakyo okuba nga nzirayo, naye Mukama teyakiganya kuddayo. Ngenda omusaba nti Mukama nzireyo oba nedda. Kumbe alina kyatesiteese era sasobola kubanga nzireyo kubanga waliwo entalo ezaaliyo nga tebeetaaga mazima okuva gyendi. Naye nga Mukama kinalota nga kindaga okuba nga nsirika nga wenna ayogera ngenda tankuula. Byali bingi ne byawulamu ne family, wabeerawo entalo nnyingi okwawukana ne kujjawo, naye Katonda byonna yabikola ate yamala n'agatta. So byonna byaliwo, wabaawo entalo nnyingi ku kyalo byonna ne bitabanguka, awaka ne bitabanguka, abazadde batabanguse n'abaana bikoze bitya, naye Katonda agenza akola omulimu ate n'agenda ng'atukunyaawo. Eno gwe bayita Katonda nti asooka n'amuteeka gy'amutadde wamala n'akola omulimu gwe, era ekiba kigenda kuba nga kirabisibwa mu linnya lya Yesu.